Yes, mukasi akantu ngenda kwatolekera ekyatulese onakulolai. Wabula olwalero nyina ensonga bbiri ezindeese. Ensonga ey'okubiri ngenda kubeera mukambwe mukko. Nekasooka nkwasaganya ensonga esooka. Ensonga esookera ddala njagadde mbategeeze nti kasema kafa kayitibwa The Day of the Jackal. Episodes 5 ezisooka tumaze ozaapulodinga ku mutimagano gwa Muno Watch. Era woogenderako ogenda sisiikanako ku production ya VJ Juniors Productions. Ne Muloni's Entertainment era nkakasa essaawa zino yatandise ddobubawa era mwabufunye dda mwakafunye dda. Kasema kano kasufu nnyo kamala era nga kazanyiddwa ayitibwa Edward John David Redmayne. Abala Fantastic Beasts yakuzanyiranga Newton's Commander. Kakati no yakomyewo mu kano. Ka action packed, ka detective, ka intelligence, kalungi nnyo mujja kanyumirwa era nga mujja kagala. Kayitibwa The Day of the Jackal. Twalabako yali ayitibwa The Day of the Jackal enkadde yali ya 1970 something mpozi ngogaseeko n'akayitibwa The Jackal ka Bruce Willis. So character eri omwo ze character ze twasiikanye mu kasema kano ketwolekedde. Yaman mugenda kanyumirwa VJ Junior the Incredible. Kakati ensonga emu eyewedde. Eyokubiri nabagambye ngenda kubeera munyiivu mukko. Mbagambye enfunde eziwera ngambagamba sina Facebook account. Sina Facebook account. Ne olwokuba mulimu abantu abamu nga bo chapati. Ne womugambe ekintu tawulira. Nasigala nga agumya mutwe nga alinga mmali. Sina Facebook account. Information yona gye mujja ku Facebook ne mutandiko gidiscussingako gwaba discussinga ku information eyo. Obeera kachere, obeera mafuta, obeera lumonde, obeera chapati. Sigenda kiddamu.